Ian nacho nemera ko nkwana n'ensala Ian okwesonyiwe okitegeera bonna kwesonyiwa Ian olufudde lutalo ontisatisa tuyagala kunsa ki ekinzisa Ian ofunisa abana babandi embuto gwatagambwako abana bolumba bafana okufa Ian nga tomanyi gye bazika abana bo imagine tomanyi nawe ne bakubuza omulambo gw'omwana wo bamuzika watomanyi full figure mune bwatuyingizawo bwatugambye olunaku olwalira teranga still tumulina ku show yaffe olunaku lwe tugenda kutunulira biki ebimutuuseeko full figure Jennifer yes amanya ze Sandra lyanjagala kuddamu ate okwaniriza kuganga mukajaza ate mune kansubire omukyala Anne gatako ne Maria Keys bakuvuze bulungi amachaga leero asobodde okumanya airways bwe zitambula munanga yagala okubookinga tickets mwena ndoza mutegedde mitendera kijje muina okuyitamu naye munange njagala okubanga nkusaasirako gowe nawe nango okedde tewewulira bulungi akasujja kakuli bubi genda kewo musawa berenga atakebera oyongera okumanya obulambo buyimiridde butya nawe munange family zonna okuba nti oyina omuntu gwafiiriddwa oba oyina omuntu munange ate ulya bulungi njagala okubanga nsaba Mukama Katonda berenga akugumya mitima mumanye ekintu kimu yatuwa ateera yajjawo ate nga munange njagala tubenga tutandikirawo olwakadde njagala mbenga mbawa biki byembaleetedde mu kiro gye mwabadde mwebakidde nze biki bye nabadde nfeffetta omanyi munange seva kolwensonga nti nyina okukeera ku makya waneno tuberenga tugeya ku bayimbi baffe ate ng'era still ngenda kutandikirawo omukyalo nyininyini atuyingiza mu kanyumbiro kano oyo full figure olunaku olweggulo waliwo munange ekipande kyeyavaayo n'atimba embalala naye abakyala b'embalala n'abaami b'embalala kye bakikoze bagambye ayinza atya okuvaayo najja n'atimba ekipande kinene ffetta tatuyinako na right yonna lwaki avaayo n'atimba ekipande kino yeeyita smart presidential advisor oyo P2 drop out bannange bayogedde ebigambo bingi nnyo ne bamugamba nti yakankunda lwaki avaayo atali munyankole nava na jana timbe ekipande worst of all alina omukulembeze Simanga Yoweri Kaguta Museveni lwaki ovaayo n'otimba ekipande kyo wano mu site yaffe ko full figure banange mumulaiko okubanoza temuntegeera bulungi yavuddeyo n'abawandikira olukalala okuva kuno paka kulinaga nti nze mbewunya mulowooza muswazanze ng'omuntu naye munange mulaga muli mu promotinga tribalism ekintu kino kye mukola tekiriyo n'omulundi n'ogumu era nga gye buvuddeko mujjukire bulungi abantu be bamu baneeno bavaayo ne bawerekereza ebigambo SK Mbuga bwe yagenda mu kibuga kyabwe nga bomanyi munange SK Mbuga ye waabeera ebintu ebimu kugamba ayagala buli kimu alekenga kivudde mu mbeera bwe yavaayo n'apostinga ng'agamba nti bannange ndi mu kibuga kyammwe mubeeko kye mukola abakyala n'abaami bamuyire ebigambo okuva kuno paka kuli so munnange kye kimu ekyatuuse ku full figure bwe yavuddeyo n'atimba ebipande bye ng'akiyita kibuga munnange Kampala gy'ovaayo nti n'ojja n'osimba n'ekipande ekyo nti munaye tunoonya bululu abakyala bamutabukidde ne bamugamba tetukwetaaga okukakkana bamuyuzizza ina ebipande bamukuddemu amaaso musooke mwetegereze ka vidiyo kano ng'abakyala bano ab'embalala n'abaami bamutabukira bondoza bali baagala baweere ddala bo bwa presidential advisor okusinga okubuwa ono P2 drop out. Waleta furuati. Ona mazi waleta furuati. Omuntu akushangwa wayenda kuzayireyo. Kwenda kushangwa wayenda kwenda furufuga. Kwenda furufuga. Ganga majibu aga tumuntu fare chape cho mama rubyona byona leta furufuga okareta bebe kuriya shamba bana sa chance kuriya mnanga arareza kuriya nyoti twati jabga to meeting azituzukwika furufuga ona nanga shika kamze washa ona nanga chibeti kureta chama furufuga meeting zitu chekora movement NRA meeting na meeting nanka bab editing babra kutusiayo hat furufuga abana tukumenda murimbara kumara amareta bamkareta na mertare mayuma mteka by force konga bantu menaftana furufuga no agenda tukumenda murimbara agenda makenke tuzama kenke tuyechidio furufuga tutukumenda itoturantu yemerera kabeshongozi twine ba mengana twine ba chamkongwire twine ba rastacha twine ba peni patwa I myself tubaza kuba ba president advisor chache echo kwa president advisor bona mbaba P2 drop out asoka we are not happy. Let me tell you. Mamwe takankunda furufuga
Loza mwuliddeko munange ensonga ezo ebintu si birungi omuntu gye bakulondera munaye nti ofunye ekifo sente buli omu agenda kuba musanyufu. Bonga baba Nyankole bagamba nti lwaki balonda gwe nga presidential advisor ffe gye tuli waliyo bakankunda waliyo bakyomuhanji waliyo bani lwaki balonda gwe ate nga mukazi watu yavuddeyo neyokubira endulu nagamba nti nze gwe mugamba nti P2 drop out at least nina ebintu emu byenvuddeyo nenkola nenswaza abantu abamu abavuddengayo nga bagamba nti president yakola ensobi okuba nti anonda nemulekerawo okuba nti mu promotinga tribalism ensonga eyo si nnungi ate nga nange nyongera okugivumirira ekintu ekyo kye bakoze si kirungi n'akamu n'akatono kubanga ensi ffenna yaffe oba oli muki oba oli muki ensi yaffe buli omu alina right okubanga atimba ekipande wakyagala kasita oba nga tolina kyoyonoonye kasita oba nga tolina nsonga yonna gy'okoze so omukyalo yavuddeyo bambi neyekubira omulanga nga bolaba ekifaananyi kita ku screen yo yavuddeyo n'abagamba nti banneemulekerawo ensonga zino si nnungi ate nga tuzize kya Jennifer full figure nenkuletera omukulu Ian Pro oyo nga guy producer aproduces obuyimba bungi waneeno e Uganda katonda wange naye ensonga z'aba producers zako kuba ndoza zongedde kuwanvu watwafe erieko wa Daddy Andre emize gye balinga bamulangira nti ate munnange bwe ngenda mu studios omusajja muganjagala kuba kayimba kange yanziza mu birala wabula tamanyi bulungi mwami ono Ian Pro kansooke nkukubireko jaribu ku buyimba bwakozeeko manye bumanya nti producer gwe tuyina mukambwe ate nga producer gwe tuyina akozeko ku nnyimba eziwulikika kitegeeza producer munene sokolire ennyimba ze yakakolako. Romantic guy, I'm a nice nigga. Ndoze nyimba muzewuliddeko waliwo bakyala abavuddeyo nga bamugamba nti omwami ono ayina emize egitali mirungi ekisooka tayagala kukola ekyokubiri ayagala nnyo okumuwa ssente ate alemedde okukola emirimu gye nga producer bw'ogendayo okufuna music wo ate akuzambira lumanyi munaye baproducer b'e Uganda kate we twatuuka studio aziteekamu ekitanda gye twatandikiddeko ddala mukyala we yali mukyala we Voice yasookedde ddala omulangira n'amuganze neewuunya abasajja tuzze tukolagana buli wamu nti ekintu tukikwasaganya ffenna n'ate kyasinze okuneewuunyisa kasita wafunamuko ku ttooke n'onneerabira n'otandika okuntambuza nga bwe ndi omukadde tokyayagala kumanya ate nga nakujja ku kapeti ya Jja Live bana ekyatamulangidde nga sikimanyi so abasajja bw'obanga okwana omukyala ng'atandise okuyamba manya bumanya essaawa zonna agenda kuvaayo ate akulangire kasooke nkuzanyire Voice eno engeri gye yalangiddemu omukulu ono Ian Pro ale tugende mu maaso. Ian Pro and the beats, magic beats. Ndi wano ngenda kusaba ekintu kimu sagala kwanvunya nnyo nsonga naawe okitegeera kubanga byawanvu wadda ne bitulemerera solutions zonna tuzigezezzaako ne zigaana so kino kyendi mukola right now ndi mugezaako solution endala however much so many people are going to judge me so many people are going to say a lot of things about me but it's okay kubanga nze mmanyi kimpitamu nobody can understand that okusinga nze okitegeera briefly Ian yonna gye wali gye nakusanga omanyi embeera yonna ogimanyi gye waliko okitegeera nompitiramu embeera yo nonyinyonnyola nongamba buli kimu nga bukyali nenkukiririzaamu however much by that time tewalina ability I believed in you, I trusted in you okitegeera ne tupanga obulamu nga tusula wansi ku cement you and I okitegeera naye embeera bwe yatereeramu n'ogenda ngodde mu notandika okundabanga ng'ekisasiro wukizoke kuba ebyo abasajja bangi babikola that's not news si bintu bipya okitegeera nengamu naye woolaba sikyakkolera lemigo kangende nange ntandika obulamu bwange wapya kasita naawe nkutuusiza Ian n'ogaana okitegeera ebyo byonna byandibaddeawo you started disrespecting me bringing women to my home in my own home gyensasula with my money you came and moved in mu kazigo kange saakuyita okitegeera enamala osasula omuzigo gwange nojja n'akaveera kakalimu obugoye bwo mbuzira moving in saakuyita okitegeera simply because nali nkwagala ate nali nina kyenkulabamu saakugana I welcomed you nenkuwa buli kimu kye nali nsobola mu busobozi bwange yadde nali sirina okitegeera naye Ian nakubeererawo nakuyirawo omubiri buli kimu nakikola mwansasula naki okwana omukazi n'omunyumiza nga Voice bwali omukadde bwoli naye olw'embeera oyamba muyamba omwagala kusinga n'emyaka ye yakwekwanira yakujja kujja live kituufu nakujja kujja live naye saakujjaayo nga serebu superstar nakujja ku kapeti ya Jja Live okitegeera I sympathized with you
nenkukiririzaamu nengamba kanzimba ekirooto n'omusajja eva mati nze sinze eyakola nakusanga olwedde olina erinnya lyo naye byali bikunyaliseeko everybody knows that okitegeera nenkuwa obudde bwange nenkuwa ssente zange okitegeera si kyejjusa kuba tewazinzija mu nsawo okitegeera I gave you my money netupanga obulamu nenkupangira obulamu yani studio gye wali olimu gye wali okoleramu nyinyo n'agikwata n'atwala ebintu I'm not going to say his name here okitegeera sigenda kwogera linnya lye nyinyo n'akwata studio ebintu byonna n'abitwala nga tagambye yani n'osigala ku zero. Alright, nozecho chikuwele dale chokuiga gwe omusajja manya nti olina okukola omukyala se ateekeddwa okubanga kuteeka mu ssente ebintu bino anyways bituuka ekiseera ate ne bikwatagana n'ogamba nti kale mulina okuyambagana ekintu ekyo kitegeera bulungi mulina okuba nti mukwatagana muyambagane naye ate tolina kulekera nnyo omukyala nti yalina ate okufaako munanga ate olwakadde ngenda kubeera nga sisukkawo emboozi we tugenda kuba nga twongera okuba nti tugyetegereza bulungi omukyala ono yatuuse n'okufuna accident waliwo n'abakyala abamu abavudde era nga still boogera ku nsonga eno nga bagikkaatiriza nti omwami oyo bye bamwogerako byonna bituufu byereere so tujja kuba nga tugyeyongeza wali eri mupokopoko ku ssaawa emu zennyininyini making sure nga tosibwa emboozi we tubeere nga te tugyeyongeza olwakadde munnange ngenda kubeera nga te sisukawo amanya asigadde ze Sandra